Orgar Squirt lino ddagala ly'abakyala. Buli amanyi nti nno oyitibwa mukyala, Orgar Squirt ono wuwo. Bino bye bimu omwaka guno eno ebipya bye twabasuubiza nti Mabirizi Herbal Products tujja kubeera nga tufulumya ate ebintu ebipya. Tujja kubeera nga tweyongera okunoonyereza okubeera nga ate tusobola okujjanjaba abantu baffe okusobola okubeera nga buli omu afuna kyayagala. Kati olwaleero nina essanyu lingi obbanjulira Orgar Squirt ono. Orgar Squirt kitegeeza ki? Orgar Squirt kiggwayo kitya? Orgar Squirt kiggwayo orgasm. Orgasm osobola ogenda ku Google n'oteekamu orgasm. Ojja kulaba eddagala lineeno likola ki? Orgasm kye ki? Kubanga sisobola bikunyonyola byonna wano mu video, naye omulimu ngukoze ndikutuusizzaako era ojja kulaba nti Orgar Squirt ono akola kino era nina okukola ki? Okumweyambisa. Ngenda kubeera nga mbannyonnyolako katono nnyo ku ddagala lineeno, awo nno naawe ofune okusaalirwa oba ofune okwagala muli obeere ng'ate weetaaga eddagala lino olikozeseeko olabe kiyinza kubeera kitya. Orgar Squirt ddagala ly'abakyala era nga wemba nnyonnyodde. Ddagala likola ku bakyala. Abakyala batya? Ino terikola kabootongo, terikola nti nno kukusika nedda. So nga ate nabyo tubijjanjaba waneeno mu Mabirizi Herbal Products. Orgar Squirt ono akola ku abo abakyala abatamala. Ntegeeza abatatuukanko ku ntikko. Oyinza okubuuza okutuuka ku ntikko kye kiki? Okutuuka ku ntikko kwe kumala ng'oli n'omwagalwawo mu kikolwa eky'omukwano. N'oleeta amazzi ago, oluusi gabeera mangi, oluusi gabeera matono nnyo nga meeru, oluusi libeera ttondo, kisinziira oli ku mmala egyakola ki? Gy'amalamu. Buli mukyala yenna yeetaaga okumala. Ekyo ndowooza buli omu akimanyi. Ate bw'oba tomalangako nkakasa tomanyi buwoomi bulimu ekyo kikolwa. Tomanyi kunyumirwa kuli awo kubanga tayimu eyo ey'okumala ebeera ntono nnyo naye ate ya mugaso nnyo eri obulamu bw'ogwe omuntu. Bw'otamala obeera nga atayina kyakoze, owulira ng'omubiri gusigadde gulina kye gukola ki? Kye gubanja. Naye ate omuntu amaze asigala nga mukoowu nnyo ng'awulira teyeetaaga kumanya nabiddako. Okitegeera? Oyinza okwesanga nti omukyala oyo aba amaze obulungi ennyo, tajja kuddamu kwetaaga musajja okumanya ddala nga wiiki nnamba oba nnaku 3. Kisinziira oli omubiri gwe nga gukola ki? We gubeera. Kubanga mulimu abakoowa amangu, mulimu abakyenjoyinga buli lunaku ye ng'ayagala okukola ki? Okubeera nga bamucakala. Okitegeera? So olw'okubanga nfunye abakyala bangi nga baŋŋamba senga nze mbeera n'omwami mpulira amazzi nga gannuma eri munda eri ng'omusulo tegakola ki? Tegavaayo. Lwaki tegavaayo? Nti omwami omulagirira bulungi, communication weeri nti weeri mulagirira kwata wano kola bwoti naye ne bikola ki? Ne bigaana. Lwaki senga? Tugenza okunoonyereza ennyo nga ennywa y'abakyala oba ennywa yaffe ffe abantu ntono nnyo. Oli alekerera okunywa nadda mu kulya obuli. So nga ate omuntu bw'oba onywa amazzi, bw'oba oli ebibala, ng'ebintu ebyo bikozesa mu butuufu nga wolina okubikozesa, osobola otuuka ku ekyo kyokola ki? Kyoyaayaanira. Olw'okuba nti nno temunywa, oli tafuna budde, oluusi omuntu abeera bize, ebintu nga bwe bityo. Nensalawo neŋŋamba ebintu bino kambiteeke mu ddagala. Eddagala lino lijja kuleetera ggwe omuntu ennyonta, owulire ng'oyagala okunywera ku mukumu, obeere nga buli kimu ky'olaba oyagala okukola ki? Okukirya. Lwaki? Ojja kwongera okubeera nga omubiri gwo gweggula, guopeninga, nti ne wonoobeera n'omusajja bwe bati amazzi ago gajja kukola ki? Gajja kuvaayo. Nkunnyonnyola eddagala lino engeri gye likola ki? Gye likolamu. Ng'oggyeko okunywa okwo, eddagala lino eno lisitowalinga amazzi mu mubiri ate lireeta ne pressure. Pressure ejjaddi ejja nga weegasse n'omwami wo mwabaagala nti nno amazzi agasamuka. Lino eddagala liyambako okuleeta pressure amazzi ago okubeera nga gakola ki? Nga gafuluma. Kati gwagamba nti gannuma ng'omusulo,
oba togenda kuddamu kukiwulira olunaaba okukuluma go nga gakola ki nga geetemera ekkubo nga gakola ki gafuluma. Ogasquat ono aleeta n'amazzi. Mujjukira nti n'eddagala terikola ku kintu kimu. Oyinza okukola eddagala nga mainly lijjanjaba kandida naye ng'ate likirinzinga munda. Olaba ojjanjaba kandida n'okirinzinga munda. Kati oyinza okujja n'oŋŋamba senga mpa Ogasquat oyo simala njagala mazzi biki ng'ensekezo zaazibikira. Okitegeera kitegeeza eddagala lino eno gw'omukyala package gy'otwala siina mazzi kandida kukirinzinga simala kukola ki Ogasquat ono takola ki tabulako. Ddagala lyetaagisa kubanga ate lya mugaso nnyo. Oyinza okuba nga olikkirya omubiri gwe nga weeraba nti n'olikkirya n'ogamba senga nze ndikkirya bampe Ogasquat yekka gwe mba nkozesa nfune kyenkola ki kyenjagala. It's fine naye nga weekakasa nti olikkirya. Bw'oba tolikkirya mukwano kkiriza nze nkuwa eddagala lyange nga bwe ndimanyi osobola okukola ki okufuna ky'oyagala. Eri abagamba nti nno eddagala ly'amazzi gasamuka tegalina mugaso nnyo mukwano gw'oyinza okuba togaagala. Eri abaami abataagala amazzi gasamuka eri abagenjoyinga nga bw'otagaleeta talaba na kimu ky'okoze era tasobola nakusiima nti munnange weebale. Okitegeera nekyabadde agenda okuwa gwamu amanyi because tomuwadde kiri eri kyayagala. Naye buli muntu ayina kyayagala era nkugamba gwe munnange ali eyo noonyereza nnyo omuntu oyo gwobeera ne biki byasinga okwagala. Bw'omala okubitegeera naawe obikole ki obiteeke mu nkola olabe oba omukwano gwe gunaasaanawo. Bw'oba yagala mazzi gaseerera mukwano gamuwe nga gawera so si buno obuseerera kukowe buti newetali dakiika 2 n'okala n'atandika okukulubuka nga talina n'ekimu kya feelinga naye tolina n'ekimu ky'ofiiringa. Ebintu ebyo si birungi. Beera n'amazzi agaserera naye nga geego gakola ki gamala. Kati oyinza ogamba sengero erikola ku mazzi gasamuka gokka terikola gaserera. My dear, ebintu bino eno bigattibwa wamu but okuwona obulungi okujjanjaba sisitimu eyo okutereera oba olina okutwala package eyo namba nga wemba nkoze eki nga wemba njikugambye. Naye nga eddagala lino Ogasquat ono ddagala ddungi nnyo eri mmwe abakyala. Oyinza okubuuza nti nze ndi mukyala mukulu nniza okulikozesa. Lino eddagala terisosola myaka kyeninza okugamba terisosola myaka azonga azi nti bwetaba mu kikolwa kino eky'omukwano ogenda n'onyumirwa olina omwami waako enjoyinga. Ate njagala mwebuuzeeko nnyo ku bakyala abayina amazzi. Ng'omukyala alina bulungi amazzi ng'ali n'omwami we mu butuufu oba ogayina ng'oli n'omwami wo toyinza butanyumirwa. Oli ne waba tamanyi byakola at least ofuba nnyo okulaba ng'omuyigiriza kola bwoti kubanga already omubiri guguddewo buli kimu kiryokke kati nga lwaki tonyumirwa. Ate nga Ogasquat no kyakola aleetera aggulawo omubiri bwe katuliko omubiri kwonna ne kakola ki ne keggula kugamba n'obeera nga weetaaya oba bakuyita kwetaaya si naye kyemmanyi okitegedde era muli okifiiringa kyenkola ki kyenjogera. So 2024 kyekino kisobodde ate okubeera nga tubafulumiza ate nga kyamugaso nnyo eri obulamu bwo, kyamugaso nnyo eri amakaago. Oyinza okumbuuza sissa lwaki ogambye eri obulamu mukwano ssa but oyinza okuba ng'ossa naye ng'amakaago tegali bulungi nga gali ku lusuubo bwe bati sawa yonna gakola ki gayiika gaggwawo. Abasajja baagala bakyala abeetegesa obulungi, abakyala abo abali ready okubeera ng'ate alisiivinga omwami we mu bitiibwa ebyenjawulo mu kunyumirwa okw'enjawulo ate ne muvayo nga bwe mutakikoze eki takifunyeemu buzibu. Gwe wenna ayinza okwetaaga eddagala lino oba alyetaaze nategeezeddwako nti abaali tutte
bambi lyabakoledde ekyo kyennyini kye bakola ki kye baagala kyennyini kye baagala kye bakoze eki kye bafunye. So gwe ali eyo nga oli awo olina obuzibu obutamala simanyi kiki ky'olinda ng'eddagala lyo lyafulumye dda. 2024 twagala agenda okuggwako nga buli mukyala akola ki amala ate nga mukyala akola ki ayina amazzi. Ku 0704 73714 0773 9 enamba ezo zonna ziyitamu ate zonna ziri ku WhatsApp ewakwanguyidde woba ogenda ngamba senga kino tuba twogera direct gwe weeyabye yogera buli kimu ojja kubeera nga ate okolwako bulungi ddala nno nga nekyotasuubira wano okola ki okisangawo. Mmwe abali ewala delivery zikolebwa yonna gy'oba oli ndi omulimu gwo Queen Boxinga senga kukubira senga kubeera nga ate ebintu byo bikutuukako bulungi ddala. Eri ayinza okugamba bintu byammwe mu biseera naali tutteko mukwano bino ne osonda 5 eddagala lino osobola okukola ki okulitwala. Kyenyinza okugamba nti lijja buli mu nsawo ya muntu sigamba nti no twalikoledde bali babino jjo tukoze eki no nammwe bamufuna mpola naffe bamufuna mpola tulina okwejjanjaba tulina okubeera kiriya okitegeera. Yes munange wano mulago ku 2 nga ku chachi ya Kakande wogenda okubeera nga ate okutusanga. Kyenyinza okugamba nti sharing a video ate o subscribing onyonyereko ne munnoyo mugambe nti munange bino ebintu bikola ono omukazi talimba. Muyinza okuddawo n'ogamba atujubisa biki my dear gezaako olabe sinakugezaako wabula likozese ojja kuvaayo nga buli kimu kirikiye. Kyoba omanya lino lisumulula tukiyite nti nno okwejjako ebisiraani okitegeera. Kati n'eddagala lijjako ekyo ekisiraani ekyobutamala ey'ekizampo lijjako ekisiraani ekyobutamala nti bw'oba obadde tomala n'olikozesa oyinza okufuna kyotandifunyeeko n'otandika okweyaliikira oba ndi mulwadde oba biki bino ebinvuddemu nga tobitegeera naye nga ddagala erikoze eki lyerikikoze. Oli abuuza nti senga ndikozesa buli kiseera no nedda. Eddagala lino eno olikozesa omulundi gumu liba likoze kyoyagala. Wabula tulina kye tuyita okwekola service kubanga abakyala tulinga motoka. Olina okwekola repair, olina okwetereza mu buli kimu okitegeera. Neweza obujja ng'omukyala azadde bw'azaala abeera mu mbeera ye naye ate bw'omuwa ebbanga omusanga nga azzeeyo afuukidde ddala nti ate kiri kyennyini kika. Kati munnaayo omuntu yenna olina okwekola service. Tikampisewo ebbanga lyange weriki mwaka mulamba myezi 6 myezi 8 refreshing ekintu kyo ate kibeere nga kipya. Oli agambe oba tatuukwangako oba yinza asoose kumbe mashini eziyiseeyo mpitirivu 8 naye nga gwoli naye tasobola kukola ki kukikkiriza. Mukwano ebisinga ojja bisanga wano ku Mabirizi Herbal Products Mulago kumpi ne chachi ya Kakande. Genda ku TikTok oteekamu SENGAWABASELEBU ate YouTube Mabirizi Herbal Products subscribing ate sharing a video tubeere nga ate tuyiga ate nga we tunyumirwa. Mubeere bulungi mwera.